It is so sad. Malamu hitmaker Pius Mayanja wetwogera ali ku ndiri twetaaga ssaala zammwe yeetaaga ssaala zammwe okuba nti adda engulu mpola mpola Pallaso yeetaaga ssaala zammwe. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Mpita Ntambi Kimso anamala n'ekibwe Maxudi Junior. Olunaku lwa leero it is so sad. Mukwano gwange ate nga mukwano gw'abangi Saka Free Boss ali ku kitanda. Tugenda kuba nti tukutuusaako biki bulwadde ky'obumuluma kiki kyeyabadde n'ebisigaddewo mpola mpola. Weebale kuba nti otambula naffe, weebale kuba nti otwagala, weebale kuba nti musajja waffe yes weekumira wano mpola mpola. Mukutu guli gumu baguyita Uganda Mukamooli. Yes olina okuba nti weekumirako mpola mpola ne tukuba information ebwino nga balina okuba nti yatambula muganda waffe mpola mpola. Webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atandika kuba nti osubscribinga nga bakikasero bene nti osubscribinga tugenda mu maaso bulungi mpola mpola. Twakugamba ffe tutuleeta palapase amawulire tugajja ku source ne tugakuleetera mpola mpola. Anyway nekirala bobanga yes olikyali waffe ng'oyagala tuwagirako genda wansi awo oteekeko ke bayita ka super chat otugulireyo ka super chat awo kadola ng'emu 234 zonna osobola otugulireyo ka super chat nobanga otuwagireddeko mpola mpola ne tukutuusaako ebintu maaso awo ebyettabu mpola mpola. Saka Free Boss Uncle Pius Mayanja aka Pallaso ansubira guno mwaka tegubadde gugwe bulungi nnyo, gubadde gugwe musically naye ng'ate abattlinze n'ebintu ebyenjawulo. Mu mwezi gwali gwa 14 after 14 15 16 omusajja oyo yagenda nagenda South Africa eyo nagwa mu kibayita xenophobia oba xenophobia attack mpola mpola. Era omusajja oyo yawonebwa bwatono kuba nti afa, yakubibwa emigoba nte bambi n'atumibwa n'emmotoka n'amaliza nga agenze n'omukonda gw'emmotoka mpola mpola ogusika ogwaggalawo olugi mpola mpola. Omusajja oyo yakomawo wano Uganda ng'alina ebiwundu bangi bayogera omusajja watonda tabifaako naye nga teyakubibwa ddala. Pallaso almost yali wakuluzingibwa obulamu bwe e South Africa mpola mpola. Era nga kwali kusaba kusiiba okuva mu bengana ne family okuba nti adde engulu mukuba nti adde engulu yasobola okuba nti bolyawo aluvunuka mpola mpola. Wanono bangi bayogera byebayogera naye nga ate kituufu twamala ne tukizuula nga bannamawulire ne tukizuula nti omusajja mu mazima ga Katonda mugulu yakubwa nga bwe yagamba era nga ffe emigo twagirabako n'ebisigaddewo yes mpola mpola. Akomyewo Uganda bogende bebayogera mpola mpola yes n'agenda agwa mu ssage endala, that is police yayingira mu maka ge wali emakindi luwafu nekakana netandika okuba nti ebakwata neba nti ebakuba. Musajja oyo n'amaliza nti adduse n'empingu za poliisi yeerwanako neetaasa n'agenda mu maaso n'agenda n'empingu za poliisi. Obalyawo abapoliisi bano kata batwale obulamu bw'empola mpola because babakuba nnyo babakubira ddala ate ng'omusango tewali, omusango gwali nti gwakuba music nga bali waabwe. That is poliisi ya Uganda bwetyo bweri nti omusango gwali gwakusanyira music waabwe. Omuntu mbwensi eri mu lockdown omuntu ensi webeera mu lockdown si buli muntu nti atalinamu kasente. Abaana bali bakola pate waabwe apoliisi nebakanako nebakubera Pallaso omusa katafiira obulamu bwe mpola mpola. So bimalamu amaanyi okuba nti omwaka omusajja ono agutandise bubi. However much ate musical abadde azaakola bulungi nti omwaka agutandise n'oluyimba ng'akomererwe yagutandisa ne destroy n'aveeyo mu When and When Killira omwaka gwonna oguwedde n'akuba omwaka gwa music gutandikira ku kiro mu nzikiza awo bwe yata mu December awo ng'atandika November December awo then ekiro mu nzikiza n'ateekako akomererwa ataddeko zi Wicked featuring Zex birangirangi kubye omazenera Diandre akikulaga nti music abadde atambula taddeko ndi kuwaki kati atadde akayimba akalala bakayitaani bakayita malamu nti like following a music engeri Pallaso gy'abadde amutamu olaba nti he is working hard ate abaddeko. Lunaku lwa leero kyanaku nnyo nti omuyimbi w'eggwanga omuyimbi oba olyawo azenga training anokuba nti obalyawo azenga progressing mpola mpola. Pius Mayanja ali ku kitanda mulwadde muzibu mulwadde muyi era nga yeetaaga ssaala zammwe. Obulwadde
twebuuza kiki ekimuluma. Pallaso abattling balina obulwadde bwekuvadda, obulwadde bw'omutima, alina obuzibu n'omutima gwe. So n'olwekyo omusajja ono alina obuzibu ku mutima gwe. So kirabika okuba nti olwamaze okuba nti ava mu gym, kubanze like yesterday nabaddeyo kewuwe, we were jazzing about his new projects. So mukuba nti twamaze okulaba yabadde mulamu nnyo, naye olwokuba nti yabadde ne fatigue ya gym n'okuba nti akola exercise, alina ni injury, alina n'obuzibu ku mutima gwe. So n'olwekyo kitegeeza okuba nti omutima gwafunyemu shock olwamaze okuba nti akola, era nga musajja wattu twogera ssaawa zino ali admitted ku kitanda. Tanaku nnyo in process weti abadde alina parties alina okuba nti ayimbako, abadde ne video shoot gy'abadde alina okuba nti agendako, n'ebintu ebirala by'abadde ali supposed okukola, naye nga ate kyanaku nnyo okuba nti omusajja ono ali ku kitanda, obanga obulwadde bamutadde ku mbirizi. Obuzibu lwaki omutima gwa Pallaso gwafuna obuzibu tetunaba kubanga nti tubutegeera, naye nga ate kyoba olina omanya nti alina obuzibu ku mutima gwe mpola mpola, alina obuzibu n'omutima, era nga omutima gwe kyanga eva abeera mu ddwaliro. Yes, agenda mu ddwaliro, atumyako eddagala ebweru n'abeerawo bw'atyo mpola mpola. So n'olwekyo Pallaso mayanja yeetaaga nsala zammwe mpola mpola. Obalyawo Pallaso ono alina n'ebizibu bye ng'omuntu, for example like alina stress ze ng'omuntu, naye ate nga kyanaku nnyo okuba nti kyasanyu nti ate musical abadde aze atambula. Tulaba Pallaso yakareconcilinga ne Shiba, abali mu mukwano gw'ekimemete ne Shiba, boogera wano ne wali, abadde so happy. Tulaba Pallaso agezaako okuba nti stretchinga his hands, okuba nti his legs, okuba nti oba oliawo atuuka ne mu nsi endala. Tulaba alina collaborations awakikako ne Davido. Oba oliawo osuubira nti oba oliawo abadde agezaako okuba nti achieving ekiroto kye mpola mpola, nawe mukuba nti obalyawo agezaako okuba nti alwana ne Mukama Katonda. Obalyawo alina challenge amutaddeko nti ali mu battlinga n'omutima, ate at the same time alina knee injury. So n'olwekyo mayanja Pallaso yeetaaga ssala zammwe okuba nti obalyawo adda engulu mpola mpola. Bingi ebyogerwa, of course omanye bannayuganda they know how like to bamanyi nnyo okuwa amawulire ag'obulimba. Balala batandise okuwa ebiboozi byabwe Pallaso biki abalala bamwagazisa mukazi n'ebirala, naye nga ate according to reports zetufuna naffe bakyalibe ababaddewo omukulu ono alina obuzibu ku mutima. So n'olwekyo omusajja ono ali mukujjukizaako nti ajanjaba. Tumulaba yakamala okuba nti akola malamu video, oba oliawo malamu video etanaba kuba nti eteebwa. Yes, egenda kuteebwa ennaku z'omwezi nga 5, ate nga at the same time alina ne projects endala. Nsuubira nti Mukama yali badde nga amusaasira, naaba nti agenda mu maaso n'okuba nti kwata bendera n'okuba nti ateekayo omumuli gwa Uganda, because bw'otunuulira ennyimba za Pallaso ennaku zino olaba nti lyrical maturity kyekyo, olaba speed gy'atambulirako olaba nti yeeyo, bw'olaba amaanyi g'ateekamu olaba nti geego, bw'olaba nti speed kwavugira ebintu by'olaba nti yeeyo. Kikulaga omuyimbi ali serious, n'omuyimbi agezaako okuba nti obalyawo achivinga dreams ze mpola mpola. Kidaaba kyanaku nnyo okuba nti obalyawo afuna obuzibu ne bumuviza ku kitanda okumala ebbanga, because alina ebintu byagenda okuba nti apushinga. Pallaso agala okuba nti akwata bendera ya Uganda, ayagala kuba nti obalyawo music career ya ajongerayo n'amaanyi mpola mpola. Kyova olaba nti omusajja oyo ennaku zino tojja mulaba mu scandals mbu yalwanye noono, tayagala bad news. Ojja mulaba nti ebiseera ebisinga afokasinga ku music we mpola mpola. Yes, omusajja oyo simulu byonna bye baali boogera, byonna bye baali balowooza nti obalyawo abikola. Omusajja ono bambi obulamu bwe bugenda mu maaso mpola mpola nga abukyusa. So n'olwekyo nsaba Mukama Katonda owonye mukwano gwange, muganda wange, kyali wange, omuyimbi wange, yes, Pallaso mayanja, because oyo mukwano gwange, muyimbi wange, kyali wange, ate nga mu kampani ye nga Pallaso nnamo omugaba. So n'olwekyo Mukama nsaba otugumye, nsaba ogumye bafaani be, nsaba ogumye famire ye, nsaba omugumye ng'omuntu adde engulu mpola mpola, omuyimbi waffe asobole okuba nti adda engulu mpola mpola. Pallaso ali ku battlingiba n'omutima. Yes, alina problem n'omutima gwe, afuna mu shock. So n'olwekyo omusajja wattu ali ku kitanda wetwogerera, naye ng'ate ajja kuba bulungi. Yenna kugamba Mutasulewo yali ku mimwa gy'abantu, oyo aba alimba, ajja kuba bulungi. Ffe tulina okukkiriza nti ajja kuba bulungi, naye ng'ate mulwadde. Musigale kuba nti mumusabira mpola mpola musajja wattu adde engulu. Omukutu guli gumu, baguyita Uganda Mukamooli, bampita Ntambi Jimso, Naban Rich Boya, Maxudi Junior. Okuba nti otambula. Essaala za leero muziteeke Working of East, Asaka Free Boss,
Pius Mayanja aka Pallaso abere nti yadde engulu muganda wa foyo asobola okuddamu okuba nti atukuba enguliko atukuba endongo naffe tukkirize mpola mpola because abadde azenga abikola bambi mwala kuba nti mutambula naffe. Bye bye for now.